Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza bali kwekumira ku Yugi Update TV. Gavumenti ya Uganda esuubizza bannayuganda nti tebafaayo akalulu ka 2026 kagenda kubeera ka bwenkanya. Bino nno babyogedde nga basinziira ku bibuuzo ebibuuzibwa ku by-elections ezibadde zigenda mu maaso wano mu Kawempe North. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obba ng'otuulize bali kwekumira ku mayingo gano bwe n'atanatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Baganda bange bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu babaka ba Parliament naddala ba NRM banaabye ensonyi mu maaso oluvannyuma lw'okubabuuza ebibuuzo nga tebalina ansa zaabyo wabula ne batandika kwegumya mutwe ne batandika kwogera kasoboza nga kiwalata ky'embuzi ennume ekirekerera omutwe ne kikwata evviivi. Olw'ensonga nti balabye nga tebalina ansa gye bawa munnayuganda ku bibadde bigenda mu maaso mu Kawempe North ku by-elections. Tukimanyi bulungi buli muntu azze agobera ebibadde bigenda mu maaso ku social media oluvannyuma lwa gavumenti okuyiwa bataliyani z'amagye aga UPDF saako n'abajet abakwasaganya anti-terrorist bakwasaganya obutujju. Bakwasaganya obutujju kutegulula bbomu by'erimu ku mirimu gye bakwasaganya naye baayiibwa ku by-elections nga ekibiina ekyakamala emyaka ng'ena 5 nga kigenda mu maaso n'okuba nga kivuganya kigenda kukola by-elections nominations mu Kawempe North. Ne bakiira bataliyani abantu baalabibwako abagizi b'ekibiina kino nga bagenda mu maaso n'okkubwa emiggo abamu n'okkubwa tiyagaasi amasasi ne gavuga saako n'okubuzaawo abantu n'essaawa zino tumanyi mayitire gaabwe abangi ne basibwa mu ngeri y'ekyenoonero. Naye oluvannyuma gavumenti neevaayo n'egamba nti nno temanyi era bino tebimanyiiko era n'abajeeti ekitongole kino ekyeyita bajeeti abajje bataddeko obukookolo gavumenti neevaayo n'egamba nga weetabamanyi era temanyi gye baavudde. Ate ne tugenda okulaba ku social media nga General Muhoozi Kainerugaba awaana bajeeti nga waagamba nti nno ba special forces ab'amagye ga UPDF era bakola omulimu gw'amaanyi mu ggwanga ng'agenda mu maaso n'okubebaza omulimu gwe baakoze. Jeno Omulamba CDF Chief of Defence Force nsigo yandibadde yeesigamako nti bannange wabaawo akakyabagano oba nga amagye ga practicinga oba ge-exercisinga activity etali nnungi ba civilian. Tuba tusuubira Chief of Defence Force yajja n'agakomako n'agamba nti bannange mumanyi ebikolwa bye mukola bikyoboola eddembe ly'obuntu naye y'omu ku bakulembedde kubawuuba bbendera kwebyo ebigenda mu bukyamu mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati wano abantu we bavuddeyo ne beebuuza naye bwekaba nga just by-elections bayiye bataliyani n'amagye ne ba CMI mu just by-elections ez'akalulu k'e Kawempe kati ate olwo omwaka gwa 2026 nga general elections zituuse ki ekigenda okubaawo. Abantu babatadde mu ntiisa bangi bavuddeyo ne baganga be batagenda kulabikirako mu kulonda kulabikirako wali eri nga bagenda ku ballot paper. Abasinga batiddemu olw'ebikolwa gavumenti byetandise obbalagako kino kibasigira ekifaananyi ekigenda okubeerawo era gavumenti weeterwanako kuggyawo kifaananyi kye yasiize mu ggwanga erina okuvaayo n'erangirira nti bo bafuuse monarchy gavumenti efuuse monarchy tekyali byakulonda bagenda kufuga paka kuwulira bubi. Naye bannayuganda beewuunyizza nnyo naddala ababaka bavaayo ne babagamba nti naddala bava mu gavumenti nti okulonda temufaayo kugenda bbeera kwa mirembe na bwenkanya. We batyo bavuddeyo ne mu kulonda basuubiza bannayuganda okulonda okugenda okubeera e Kawempe kugenda kubeera kwa mazima na bwenkanya. Tetumanyi okubanga kubadde kugenda kubeera kwa mazima na bwenkanya lwaki zimino byonna ebikolwa bibaawo ogutali mulundi gumu seebiri sigamba nti yali mistake twanigambye nti owaayo sajja baakola ensobi omulundi ogwasooka naye kaakati naye omulundi ogutali gumu ogutali ebiri ng'embeera eno ejja egenda erabikirawo mbakuuma ddembe nga bakinya bannayuganda nga babatuntuza. Nze mbagamba nti bannayuganda musaanidde mwerwaneko. Ngolowooza ki ky'olowooza ku nsonga ya gavumenti
okusuubiza bannayuganda nti akalulu kagenda kubeera ka bwenkanya ng'omukwano gwange ali yampuliza. Yo wayi gwe woto w'okisuubira we kigenda okubeera, olowooza kigenda kubeera kitya engeri ebintu gwe gy'obirabamu? Jangu mu comment section. Oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuuliza, webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba otweyongako. Mbaagala nnyo, mweraba.